Abanupu bo olidde kye bakkiriziganyizaako olwaleero ku nsonga za Jinja. Wabaddewo obutakkaanya. Gundi bamusudde. Obadde Saulo Nsongambi. Ye bamusudde. Ne bayita Medi. Bakikoze batya kino. Bane ntunulidde gundi kirunda ani? Mubaraka. Bamulaba mu Kamugundi. Naye abaddeyo. Kampala kwedikoota. So oluvannyuma lwa naye gundi yakola ngati bamuliiko okulonda Saulo Nsongambi. Badduse Kampala batereze ensonga zaabwe. Ate bazeeyo. Abagenza nti bakimalidde Kampala. Ani kiwedde. Kati Medi ye chairman owa Nuupu mu Jinja. Gwe olaba otya nze ndabanga FDC original eri kuwamba Nuupu mu Jinja. Anti be politics bwatyo. Nze bwe ndi kulaba no politics bwatyo bwali. Kuba no ba stronghold diva taliko kwesiba makagamu. Politics bwatyo bwali. Kasito ovundo bokoze eki ebirinyaga bya radio kasa radio egwa nga bawulize bagenda nga badda ku kirala era ngo bulamu bugenda ali gosubiranga ekintu kigudde abawulize babere nga bawuliriza balina obudde obwo bye politics bwe biri tekuli permanent enemy kasita business egwa abantu nga badduka nga badda ku kirala ekitambula kati gwe Rockie kere nchanga president oli ba president abagwa ze sikiriza kubamba president abagwa nga kikyuka nze buli mwaka neeyubula ntamba n'omutindo oguliko kakati gundi FDC egenda egwa munansonyiwa ba FDC eno DP yange nze nsigadde muzeka poze ne bazanya agenda nze ni bazanya kati assistant RDC ayinza okuba assistant RDC nenga gyali eno mu DP nedda sebo assistant RDC kati mu DP mu Jinja ze nasigala mwe mukwatiridde eki nze ndi ku DP original bo eya mazima n'obwenkanya katubalinde kakati gundi politics is a malaya game. Prostitutes ontegedde political prostitutes wawulidde abenajja nankumbi akasajja bwe kaze nga bali mu kusabira omukulu Frank Nabwisu bali ne bagamba nti tetusobola kulinnyayo bwe kiba kityo nga musabidde balekeyo tetujja kulinnyayo bwe bagaana ogendayo ne mulamu ne batakuziika oyogedde amazima politics is a prostitute game kati nze nkubuli these are political prostitutes kubanga kan kubulieko amazima nti gwe bolowooza politics bamalaya ono leero abeera wano nakkiririzaamu nnyo enkyana dduka people change parties to get cards ninga inactual senses taliyo ono gwe tuliko avunze ani aliko amasanyalazi tukwate wano kati wetwogerera Kyagulanyi mu bawuludde oluvuganya yaliko amasanyalazi aga politics kituufu kati bwe bayagala kubanga abantu bakutambulira tamba nani ne Kyagulanyi kakati waliwo n'amasanyalazi agaali gym waliwo n'amasanyalazi agaali gym ng'oli agamba nze nnonya kadi ya NRM kubanga be baliko nze nakuga I looked at a political prostitute ng'atudde ne Bobi Wine wagamba labono wambuso gamba wana Nuupu negamba nti otajagalangako nga n'enkofiira temutuuka naye ng'alemeddemu anti baavunda dda abasinga banoonya kudda they are rotten. These are political prostitutes. And they are tamale mirundi ya gamba. These people are supposed to be paid in political gundi nagis currency. Sisiringi sizine ezikola wano kubanga enzanya yabwe ya kitumbavu. Leero abeera naawe ne mukkiriziganya nalaba mukaaku wano nenti kubanga nze waliwo benzikiriza n'engamba ono mutuufu okukyusa golo ye kubanga kino kyabadde mu kiganye kyabadde kiganye tebakyasobola kutambuza kintu abo nenzikiriza naye waliwo boolaba bo nga bagenze mu kibiina nga bagenze kubala byabwe tebakyagala nga bamume kadi olabe bw'atabavumi. The reason as to why Mr. Mpuga, Mr. Mukaku, Mr. Mabike, Abedi Bwanika and the rest ran away from Bobi Wine. They knew tebakyafuna kadi nibanguwa mangu. These are the same people you have been seeing everywhere. Nga bawana Bobi Wine. Nkubedde bozi ya Mukaku wano nga wana Bobi Wine okufuuka obufi. Obedi abwanika. What happened after? Nti gwe toyingira kintu ky'abavubuka lukimanyi. Supidi nene. Abakiririza mu Bobi Wine. Nibaga nti akati yone Bobi ya waffe. Balina ye. Those who expected to get positions and were frustrated, they ran away. Oba mu bubi oba mu bulungi balina ye.
ontegedde nkulaba kakati nze Lubowa ndaba nze sisobola kuva mu DP walemerayo anti kati nze DP gyenzikiririzaamu lwaki nti DP yange nze gyenzikiririzaamu enkadde eyogera ku mazima naki na bwenkanya and that's what I stand for. naye bano nga badduse nnyo mu kooti badduse bataddewo n'embeera bagamba nti Nobert Mao takyasaana anti kati bali kuki ebyo byo tebinkwatako oba bakola batya goli DP nze tebinkwatako osegedde kati fe tuli awo kubanga nze jajja wange yali wa DP mama tata DP kati nze gyendi nze DP erinyanga dini gyendi but there are some people tebali principled lero bali wano enkya bali wali they want cards kati gongamba nti abo bagala Bobi Wine abo bekoza bwekoza kyo bagala kibina kya nupu era abasinga ojja bala bangavuuse nga bwanika when you wait for next year but one once they are denied cards ojja bala chuke nga bajene ku maredi bakube kirinyanga president Museveni oli bwa jana yisima movement nagwe ebiwerako nga amanya nti nga akyuka kubanga ekyamututeeri sente kulaba nga kitambula taliyo mutima talina mutima gwa NRM taguyina and that's why I attacked NRM last time. There are some people who worked for NRM for a long time but NRM goes to political prostitutes ne mutandiko bawa sente bamalaya b'ebyobufuzi. People like Kasede are there. Kasede is supposed to be a big man here in Busoga in NRM but you go for political NRM but about political prostitutes abayingide NRM abenzi b'ebyobufuzi ne babwana NRM jo mbayingide NRM ontegede kigamba nkuwulira. Can someone love President Museveni okusinga Kasede? Sikitegeera. Can someone love President Museveni okusinga omukulu ono yali minister Migereko? Can someone love NRM nga Haji Walubi? Men like omugenzi I'm losing his name. Don't even talk about Bagenzi. I'm losing his name. Those are dead. I'm losing his name. Ati Rockie kugamba. Can someone die in for NRM nga abantu aba betwogeddeko wano? Basi kisoboka. Naye we balaba bano political malaya omwenzi w'ebyobufuzi eyakayingira ne batutuubya oyo ne basitula oyo ne bamwerabiza n'abalala. Nze bantama abo political prostitutes bantama. Bobe bazikasaba biri babyagala kadi nga gazimba agatu kagenda. Akadde katuweddeko. No. Pain aid capsules. Abasajja nga bawalubi. Basajja basaba kuba ne mmotoka nnene balina okuba ne budget of course. Kubanga Haji Walubi afira ku NRM. Pain aid capsules. Olina averi obadde mu nupu bakugobyeyo emisinde. No salo mulundi gumu. Wavunda dda. Ndiwe NRM. Nolisanga bali wadde ebife eby'amaanyi. The double cabinet. Yet the people like Kasede are supposed to be getting that money. Akadde katuwedde kabiri mu bbiri. Ze zakaita ku 12 ezakawungezi. Lubowa program tugikomeza wano. Pain aid capsules oba omubiri gukuluma mutwe gukuluma ennyingo zikuli bubi genda ofune pain aid capsules. Jenna cough syrup wali nnyo ku katale. Professor Ogwange yakola Covidex ya mukola NRM balekerawo program tujumaze kutijja n'abantu bamwe oli avudde mu nuba badde abavumye emitwe abavumye ebiki amatama gonna miremba amina bantu basana okuliwandingibwa NRM they need to be rewarded batambuza bigere no full figure no katukuba obulango bw'abakadde baffe olwakadde program ejjakoma waato olunaku olw'enkya wabula ku ssaawa emu tulina amawulire ate ku ssaawa 3 ez'ekiro tulina amawulire gawonnyukidde naye balekeraawo mwebale kutuwuliriza mweraba era bampulidde kati mugende mu mpaabiri ne mutijja kati full figure kaba we muli kuba mubalese. Programu yo evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa